Guys, embuzi yange egenda olwaleero. Egenda wallahi njiwaddeyo mu bitiibwa. Egenda mu kifo ky'okulya ennyama gy'alina okusooka. Okitegeera? Kamuweeko kati musooke muleke. Abaana twagaba bintu e Uganda wano teri kye twafuna. Lwaki neekaluubiriza? Nedda. Omwana w'abandi kamuwe asanyuke ali ate bali namusuubiza. Namusuubiza nno ku Yidi kuno. Namugambye ku Yidi alina okusanyuka. Okitegeera? Namugambye ku Yidi alina okusanyuka. Ngenda muwa mu bitiibwa. Yeesunga atya? Anti namugambye. Ali eyo yeesunga olwesunga. Okitegeera? Kati nno temulaba nti no ye yeesunga. Nzaasinga n'okwesunga. Abangambye okufa mutegeke ssente z'ennyonyi. Anti mwangambye omuwaako nga banzita. Mutegeke akafa omukkuto tekaluluma. Muzitegeke kasitanfa nga muntika nga muzizaayo ewaka nga munziika. Nina omuwaako. Today. Kiggwa leero. Egenda leero. Okiwulira mwana waliwo omwana gw'otunuulira nga yeetaaga omulyamu. Kutumiddeko Kadaama munnange. Nze siri Kadaama. Ndi mufumbo wano. Kiwulidde. Kani mulaba ne mulumu yange nno mulowooza nasuzeeyo. Temundaba gye ndi walala. Saasuzeeyo yagyefuze paka n'essaawa eno. Kitegeera. Paka n'essaawa eno nze seereega naye nze namugambye ku Yidi leero lwe nnina omuwa. Abawalabu b'e Saudi abooluganda mujje kunywa embuzi Allah. Temulina bye musiiba musinika binnya ebitimba gya kale. Zino empa zisiiba mmere naye ebitimba bisigala bicaafu tezikyusaamu zongera na kubeera nde kasasiro ngezisiiba. Omulangira mwe abafaanani data yeekolamu ssente abasinga gwe bata.